Gerson Wabui is practically similar concept of the OTB. Actually, this is new is one of them. As you look at the Owekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'atyo bw'aweze abayimbi Gravity Omutujju ne Lil Puzzle okubeera ng'ennyimba zaabwe zizannyibwa ku BBS Telefina wamu ne rediyo z'ewa Buganda. Tebaweze luyimba mbu enkudi wabula baweze abayimbi nga bo. Omuyimbi ne wanaayimba ku musana, omuyimbi ne wanaayimba ku njuba, omuyimbi ne wanaayimba ku lima. Ennyimba z'abo ababiri zo zimaze okubeera nga folder zaabwe ku BBS Telefina zimaze okubeera nga zidelitingibwa. Musajja wa Lil Puzzle actually gwe kisinze okubeera nga kitwalira mu interview eyo actually ebigambo Charles Peter Mayiga byayogedde ngenda bikuzannyira okuva gye byatandikidde paka bwa gye byakomekeredde. Ne mu baneeno ababiri bambi kiba kisinze kulya Lil Puzzle. However naye kigenza okubeera nga kimulya ku BBS Telefina nga amaze okukola concert ye y'enkudi kati amasanyu ga bulangiti lwe yazzaako simanya ate biki bannanga abaana balina ennyimba awo naye before nga sinnakumalirayo interview eyo Lil Puzzle yabadde akubiddwa ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku Zina Festival yabadde amaliriza abayayi babadde bamusazeeko era nga bagenda mumukuba kyabadde kigenda omukubya neera abasirikale be bamutaasizza. However maki nti n'omusirikale yamutaasizza ate ngumi eyasobodde okubeera nga azigabana. Katandike n'ako akatambi then nkumalireyo Katikkiro Charles Peter Mayiga na ensonga lwaki avuddeyo kubeera nga awera ennyimba za Gravity Omutujju, ennyimba za Lil Puzzle okuzanyibwa ku BBS Telefina, okuzanyibwa ku CBS Emanduso. Nsuubira n'ebivulu bya CBS kati enkuuka waweeyise Lil Puzzle nsuubira ku line-up bamaze okubeera nga bamuggyako neera omukulu Gravity Omutujju naye nsuubira bw'atyo bw'ayise ku enkuuka naye bw'atyo bw'ayise okubeera nga tajja sobola kubeera nga aperforming ate bagaana okuba ennyimba zo ne bakuwa sente ojjo performing ako kabeera kagudde oba ekyo kibeera kiganye bye bino naye nabyo nga sinabeera nga mbikuteerako bambi katusooke tulabe n'okwebaza abantu abasobodde okubeera bambi nga basonda sente za mwana muwala ababiri Sumaya Sofa tulinawo emitwalo 17 tukyagendera ddala maaso n'okubeera nga tusonda sente miliyoni 2 n'ekitundu okulanga omwana ono akolebwako naye nga ne miliyoni 2 ezo n'ekitundu tetunabeera nga tuzifuna naye ate waliwo eza buli lunaku ezigula eddagala libamusiiga ku biwundu ebyo n'obulumi bwali mu kubeera nga ayitamu akozesa emitwalo 2. Tweyanziza nnyo abasobodde okubeera nga basindika nawe atanakubeera nga osindika katusabire Mukama Katonda akugonze mu mutima otegere obulumi omwana muwala ono bw'ayitamu tomanya osobole okubeera nga omuyamba bye bino. Yasuza azina bwe yasuze mu magulu ngene kiwatu bwe kinyumirwa omukiri yali yalayira obutasula mbuliri abaana bazina tebebaka mbuliri mikono waggulu eringa overnight bwe baba bazina amagulu bagagalika indiidi banyumirwa omukiri waawu obulumi n'okunyumirwa. Wulira omuziki bwe gusensera, wulira obulamu bwe butambula, wulira omusuwa ku musuwa, abaana banyumirwa omukiri. Agamba linnya mpola gireke n'etambula, owaaye obadde kiyanaankolobola onfunye biki bino byoyogera nkuyimbira nkudi sigwomboziza byebiki sigwomboziza byebiki bino byegine abantu be bakomplaining byoyogera. Agamba yasuza azina bwe yasuze mu magulu ababa bazina baba batudde amagulu gabagenyenyagala ena kiwatu bwe kinyumirwa waliwo Gerson Wabui is practically similar concept of the OTB. Actually, this is new is one of them. As you look at ukuze kitone osemu wesiswaza no wesikaza ele chirubiri wa chichi kufuna kufunga abafaizo okubira endubu mulala yewe likoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu singa Fred Sabata yayatuwe mula emyaka aneeyisa kiri mu kwaliza kumwesembereza ate okwagala kwogera bitusike osobola okubyogera abo abateekeddwa obitegera ne babitegeera
naye atola n'emwana nti banofaawo genda lwaki oyo olabitobitu avuyemu waliwo n'omulala bamuyita Yasiri Mukasa ate n'oyo wafiribu babekututera kubekolee yeyita lipaazi ebyo ebintu by'obayimba byaki ebintu by'okuyimba bingi nnyo tulaga bakamubanimba yajasimusimunaakunga tonula naye alina byayimba agenda batubayimagana kabakababeza naye nga tabafuuka byayimba byonna babyagala lwaki omuntu mulala ti byayimba tibajja kubyaka kyagala kwewa budde kyagala kwesendereza abadde mu kisaawe omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu tebakimanyi okufaananako omunamateeka mwasiba ettaayi oba omulimu gwakwata envundu ebyokusanyusa ezo zemba endiibwa kubanga obuyimba obuyimba ng'olwo bamusembuka lwoluyita batuyisembuka nze kumkomera n'ekyekalidda okuyimba okuyiiya ebigambo ebyobuyingamu amaloboozi buli muntu n'ekyekalidda okujjako nga weewaddeyo n'okuba nti guno omulimu abantu tegusobola kubanyumira batumanyi nti nkusanyusa kubamu ebikyamulakyamula abantu ekyo kibeerawo namwe ne bwemba muyimba nalabamatikalo buyimba nagenda okumulaba bantu bale nemukyalo nebabaleetako nebagamba babatezi nali yenza ekyakubeere babaleeta era bwe basuulamu nomanya nti bagala tusuukusa naye nga teweesisiwadde bwemba mwagala okutuza ekitone n'okukiwangaangako ebyokuwemula mubijje mu nkola zonna era siwagala kuwulira ennimi ezo zaagwemu era abulabiza omutujju mwawaka BBS zenyimba zesisaagala kuzuubi BBS nemu abaledi CBS saagala kuzuubira bwanaabuzanya gwenda okunenya kubanga saagala n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo